ahdana makanahu mu kifo kyako twalamu omu ku ffe. Jjukira nti bagambye dda nti ewaffe omuntu bw'abazza omusango ye yeetikka omusango gwe. Inna mazima naraaka ffe bwe tutunula tukulaba minal muhsinin oli mu bantu abalungi. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال يوسف نبغى معاذ الله سبع الله أنتاسي إجسينزا تشكرا أن نأخذ فوانت تسولا كتوالا إلا وكجاكم من وجدنا متاعنا عنده يقول تشينتو تشافينا يا تشينا إنا إذا لظالمون بتكوريتو تشمواغان تبابالي زمان. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما استيئسوا منه ومروا كتكن السومين تيوم سجة تشكيرزا خلصوا نجيا نبدا ولبالي نباكولا كوكورو كابو نبيجيام. قال كبيرهم أمكر مبونا يوغيرا بنونغا غامبا ألم تعلم بانانجي تماني ألم تعلم تمشماني أن أبانا تكتان مزمد كتفي قد أخذ عليكم موثقا من الله ياكوزا كالو نموي نغدلو مجوليزي الله ومن قبل مجكروا بيربيري غتوچاري ريم بيسيري بيدا ما فرطتم في يوسف ابيكورو بيربي كورا يوسف فلن أبرح الأرض أنز ونسجك فاو حتى يأذن لي أبي كجاكو نمزي كتاتا نانزكيرزان ناوكم أو يحكم الله اليوبا الله نمولي لجابا يغالا وهو خير الحاكمين يمرمزا سنغا برمزيب النوبرونجي. Allah subhanahu wa ta'ala yimulamuza singa balamuzibonna talyanguzi nze sijja kuddaka duli Yusufu twamutta ate kakati n'omwana wuno twakoze akakalu n'emuzeeyi tuteeka okumuzza nze sijja kuddaka okujjako mumale okunyumiza taata ebibaddewo bwanzikiriza okudda nja kudda oba si ekyo Allah akole kyakola. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا ممديو إلى أبيكم واتاتوامي فقولوا ممغامبي يا أبانا كتفي إن ابنك سرق موانا وغتواتو تبي وما شهدنا إلا بما علمنا في استوى بجولزو كجاكو غتكو بجولزو كوكي تلابي وما كنا للغيب حافظين كتوابا الدابماني بياما وتواغامبي دين تنامزا بياما فتنة تتفماني فتوابا تتماني تتناكو ماونا يه نايبي انتففوسي بيزيبو. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية وأولي بمرابة ما تدم مغامبي واسأل القرية تجندو بوزي جارو التي كنا فيها متبدي twagamba nti qariya olusitegeze kyalo b'ekibuga wasali alqariya tagenda obuza abantu b'ekibuga allati kunna fiha gye tubadde nga tugenza okugula emmere bonna bajja kutegeeza kyekimu nti omwana yabbe wal ayra allati aqbalna fiha ne bannaffe tugenda nabo mu lugendo okunona emmere nabo oyinza okubabuuza bw'aba tamatidde obabuuze nabo bajja kutegeeza nti omwana yabbe wa inna la sadiqun era bajja kukakasa nti bye twogera ge mazima. Omuvubuka omukulu asigala n'agamba nze siddaka okujjako nga taata yaŋŋambye oba Allah aleeta kyaleeta aleete. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال ناقام بل سولت لكم أنفسكم أمرا bamala okudderi Yakubu ne bamubuulira byonna nga bwe byatambudde n'agamba nti kyekimu yabagamba nti emmeeyo gyammwe girabika gyekobaanye ku nsonga emu ku nsonga y'omwana oyo. Sabrun jamiilu obugumiikiriza bulungi ala asa Allahu an yatiyani bihim jamia oba oliawo luli balumu Katonda bonna n'abankomezaawo kati abaana basatu Yusufu ne muganda we n'ono omukulu alemeddeyo. Innahu huwa al-alimu al-hakim Allah yasinga okumanya byonna ate Allah takola nsobi mu buli kyonna ky'abaakoze. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
watawalla anhum omuzeyina abaviira bwamala okuwulira nga beboogera tabitegeera n'ava we baali waqaala n'agenda wali ebbali n'agamba ya asafa wowe ala yusufu omwana wange yusufu yafa obubi wabyaddat aynaahu amaaso ge ne gafuuka ameeru ne gaziba n'okuziba min alhuzni olw'ennaku wahuwa kadhimu nga buli ssaawa abeera muyongobevu قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا نبغamba tallahi abaana ne bagamba kitaabwe nga bawulira akaaba ate akaaba tayogera kuona asigaddeyo tayogera kuona omukulu aganiddeyo ate ebirowoozo bizze ku Yusufu kubanga Yusufu ye mwana gwe yalinamu essuubi oluvannyuma lw'ekirooto kiri naga nti omwana wange Yusufu yafa obubi nabeeranga buli kaseera amujjukira abeera mu nnaku nga muyongobevu qaalu ne bamugamba abaana tallahi tukulayirira Allah tafta'u tadhkura Yusufa tulikeeyo kujjukira Yusufu hatta okutuusa takuna haradan wonna n'okogga n'ofuuka omugogge aw takuna min alhalikini sikukuna kindi n'obeera mu bantu abagenda okwettira ddala obwessi okozze wenna oweddeyo olw'okujjukira Yusufu yaffe dda sina kindi obukuvu bugenda okutuusa min alhalikina ku bantu abagenda okuzikirira ofiire ddala ye lwaki tuva ku byakujjukira Yusufu nga takuva ku mimwa abaana be banenya kitaabwe weesonyiwe Yusufu yafa leka kubeeraawo ng'okaaba buli ssaawa otuuke n'okukogga wenna osigale ng'oliko magumba ku ngulu sina kindi okubeera nti ogenda okufiira obwo قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال مزينا agamba إنما أشكو بثي وحزني إلى الله nze nsindira ennaku yange n'ennyiike embibuulira Katonda mwe sibaliiko era mwe bino tebibakwatako ila Allah ebyange nsindira Katonda ennaku yange yagimanyi wa a'lam min Allah ma la ta'lamun manyi okuva eri Katonda bye mutamanyi bingi يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني يا بانا بانge mwenna ngendo abatuuzizza idhahabu njagala muddeyo mugende fatahassasu mufeffette min Yusufa munonye Yusufu gyali wa akhihi ne muganda we olw'okubiri teyamwogerako wala tayi owokusatu muzeeyi yalemerayo omulala omukulu wala tayi asu min rawhillah saagala mukutuke na ssuubi mu kusaasira kwa Katonda innahu mazima la yayi asayinza kuggwamu ssuubi min rawhillah n'okusaasira kwa Katonda illa alqawmu alkafirun okujjako abantu abatakkiriza mugende munonye Yusufu gyali ne muganda we oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okubatuddiza فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فلما دخلوا عليه ببمروا كينجرا وليوسف قالوا نبامugamba nga bakomyewo nga taata bw'abalagidde nti bannange sikyasobola kuwangaala nammwe waka wano mugende omwana wange gyabuliddeeyo mumunoonye mumuleete ali mu kkomera mugende mumuleete eyo mugende mufeffetteyo oba olyawo ne Yusufu gyali naye nze sikyasobola kuba wano nga balabako mwekka n'abaana bange awo tebaliiwo abaana baagenda fadakalu alayhi ne bayingira wali Yusufu kaalu ne bagamba ya ayuha al azizu wange ow'ekitiibwa masana wa ahluna addurru nti ffe tutuukiddwako n'abantu baffe ekigambo ekiyitibwa obuzibu enjala eri ewaffe enzibu ate n'embeera si nnyangu waji'ina bibidaatin muzijatin wali tukuleetedde ssente nga si ze ssente ez'omulembe omuntu ze yali tutta okubeera nti aguzisa emmere fa awfilana alkaila maraga tuyamba buyambi ssente ze tukuleetedde sizeyamba naye fa awfilana alkaila tulengere emmere nga bulijjo bwe tubadde tuleeta ssente nga kiri bulungi watasaddaka alayna olwaleero kolako ne ku saddaaka kubanga essente zetuleese okuguzisa emmere si ze ssente eziyinza okubeera nti zijja mu mmere gye twagala naye ffe tukusaba leero obusabi ewaffe durru tuguddwako akabaate k'enjala tuli baavu ate enjala nnyingi ate tulina n'ebizibu kaakati tukusaba fa awfilana alkaira pimanga bulijjo opime ebintu musera tofa ku ssente ze tukuwadde wadde tezikusanyusa watasaddaka alayna ate bw'oba opima oteekamu ne saddaaka eka kiri bubi inna allaha mazima Allah tukubuulira yajizi almutasaddiqin asasula abasaddaasi beera mu basaddaasi Allah ajja kuwa ebirungi
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال نابغام هل علمتم نيبانتم مماني بولونجي ما فعلتم بيوسف تماكر يوسف وأخيه نمغاندوي إذ أنتم جاهلون مكسروا موالي نغانغا تمتغيرا مكسروا موالي مكسروا ويتكي تنجاورو قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا نبغام إنك لأنت يوسف هو يوسف ويغراتيو قال نبغام أنا يوسف زي يوسف وهذا أخي نقمر بمغاندا وانجي نيني دم تمني قد من الله علينا الله تبندقرا كيبينجرا إنه مزمع الله سبحانه وتعالى إنه مزمع دل من يتقي منتوات الله ويصبر نابو مقمي كرزا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله تجاوم في ريابي سبرون قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا نبغام الله تكرير الله لقد آثرك الله علينا منgu yakutushukuru myako وإن كنا لخاطئين تكاكا ستوالي بسوبيا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال ناغام لا تثريب عليكم تمينم توانا اليوم يغفر الله لكم الله جاكو بسنو ووالي اسمنا تبنا عند السين بمبيلكم بما مزي وهو أرحم الراحمين يمساس زاسنغا وساس ربنا تنولي دا چوكو يجي كيري مبينتو بيوننا asonye baganda be balabinga baganda be kati batusokugenda nga basabiriza saddaka nabe yanjulya nagantya embeera mbi sebali kye tujja kukola kambabulira amazima kuba kati batuse kubeera tukusawa bagenda nga basabiriza nabeera nga ate abasonyiwa byonna bye bakola اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا نابغام بكاكاتي نجاغرا بمبامدايو اذهبوا بقميصي هذا mutwale kanzu yange buli mwatu ali kanzu yange ngeliko omusayi naye olwali mutwale kanzu yange eno nga nnungi fa alquhu ala wajhi abi mugende mujisule mu face ya kitange yaati basira masubi gajjako mawatandika okulaba addigaali gazibye otuni bi ahlikum ajma'in abantu bammwe bonna mugende mu bagambe bajje basenguke bajje eno falamma fasalat al-iru bizimaro kubeeranga zitandise okutambula ensolo zaabwe zitikke emmere wano zitandikidde mu jiye ya waggulu jukira nti awo kati bagenda n'essanyu ery'amaanyi bayina ekkanzu ya yusufu bamulabye muzeeyi waabwe yabagamba ti mugwamu essuubi ly'okunoonya yusufu ne muganda we yusufu bamulabye kanzu bagirabye ebyokulya babawadde ate babagambye basenguke bajjeko ne mu ttawuni olwo sipiidi ze bagenderako zirabika za njawulo walamma fasalat al-'iru qala abuhum inni la ajidu riha yusufa lawla an tufannidun walamma fasalat al-'iru bizimala okutandika okutambula ensolo qala n'agamba muzeeyi ka abuhum taata waabwe ng'awulidde yatandika mungu yamuleetera n'abagamba abange inni la ajidu riha yusufa mpulira akawoowo ka yusufu lawla an tufanniduna singa sikunnimbisa nti muzeeyi olabika kati owungottuse naye bano batandika okutambula muzeeyi eka awulira netiwaaka erumye awulira akawoowo k'omwana we qalu tallahi innaka lafi dalalika alqadim qalu ne bamugamba tallahi tukulayirira allah innaka mazima ggwe lafi dalalika alqadim oli mu bubuze bwo obwedda wabula obuze n'okuwonga obunguttuse kati byoyogera si bikyaliwo falamma an jaa albashiru alqaahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun falamma an jaa albashiru wamawuliri bwamala okutuuka agalimu essanyu alqaahu ala wajhihi kanzu yagisuula mu maaso ga kitaawe bappa fartadda basira n'amaaso ge ne gakomawo n'atandika okulaba qala n'agamba alamu akul lakum saabagambye inni mazima nze a'lamu min allahi ma la ta'lamun nti mmanyi bingi saabagamba okuva eri allah nti mmanyi bingi bye mutamanyi قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا نبغamba ya abana tata
wastaghfir lana dhunubana twegairize katonda tusonyiwe amazambi gaffe inna kunna khati'in tubadde basobya bulijjo. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال ناغamba سوف أستغفر لكم ربي كالسينا تبو nja kubegairiza Allah basonyiwe wulirawo n'ekise kiryawo bakugamba nti teweebuuza nti abo baali bafaaki wabula genda ng'ojjamu ebyokuyiga. Buli eyeebuuza Allah yagamba nti mulimu ebyokuyiga Israa'iiliina yabeebuuza ababadde beebuuza beweebuuza bijjeemu biri ebikwewunyisa jjamu ebyokuyiga obeere ng'obiteeka mu bulamu bwo. Omuzadde okubeera ow'ekiseera abaana be yadde baba basobezza abaana bajja ne batugamba mugamba tukusaba otwegairize Allah n'agamba sawfa astaghfiru lakum rabbi nja kubegairiza katonda nga abasonyiwe innahu mazima Allah huwal ghafurur rahim musonyi musasi. يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف بمروا كينجر بني ويوسف awa ilayhi abawaihi naberanga abwiridde bakadde naberanga abaniriza bulungi abagwambifuba waqala nagamba dukulu misra muyingire misiri wano insha Allahu aminin mujja kuba mirembe kuba wendi. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ورفع أبويه يسفل بكدبي على العرش نابتيك كشريري وخروا له سجدا نبابيرانغ بقوا وانسن بفونما وقال ناغامبها يا أبتي تاتا هذا تأويل رؤياي إنه ينزفون لا يندوتو يانغ جنة كugamba من قبل يرينغ نشاري متونتي نرابي منyenye kuminemu nenda benjuba n'omwezi nga benvunamira baganda bange 11 munyenye 11 enjuba n'omwezi kirabikanga yemmwe قد جعلها ربي حقا كتوندا بفد بأمازima بنالوتا وقد أحسن بي كتوندا يمسا برونجي إذا خرجني من السجن ياغينا نانسجا مكومرا وجاء بكم من البدو كتويا بجي مشارو مريبا كيبوغا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ngastani amazuku veranti agozova nyembera wakati wangi wakati wa baganda bange na rabbi latifun Allah ngimkwata mpola lima yasha kuwa bayagala kuba kwekyo kyabayagadde innahu huwal alimul hakim Allah manyi atutakola nsobi. Jabe ekyokuyiga ekiryawo nti katonda wange yampisa bulungi mukaseera we yanzigira mu kkomera katonda wange yampisa bulungi mukaseera awo wakati buna abajje mu kyalo naye teyayogera ku kyabaganda be nti yampisa bulungi mu kiseera we bansuulira mu luzzi ekyo teyakyogerako wabula yayogera ku byekkomera nti yampisa bulungi nga nzija mu kkomera nga tayagala kuzza mbeera mbi wakati awo oluvannyuma lw'okubeera nti yabagambye tewali musango. Bw'osonyiwanga kungulu ne munda omuntu ayinza okusonyiwa kungulu naye ng'ate munda takusonyiye naye ng'eyo mbeera ya buntu kubanga tujjukira bulungi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe baabeeranga omusajja eyali al-Wahshi taata wa Nabbi sallama omuto Wahshi nga tannaba kusiramuka bw'amala okutta taata wa Nabbi Hamza n'asiramuka naye Nabbi sallama yali takyasobola kubeera nti amuttula okuva amaze okusiramuka naye yamugambanga nti bw'obanga ondabye nga nkufeesinze wooli weewunjulangako ndeka okukulaba bulungi wano mu feesi yange kubanga buli wenkulabako nzijukira mukadde wange bwe watta. Kati ekyo kya mu butundi naye Nabbi bannabbi alayhimu salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala abawe obuvumu ono teyayagala kujjukiza teyayagala kuteekawo mbeera nti katonda yannyamba we bansuulira mu luzzi bano yagaa nti shaytaani bweyaleeta wakati waffe ne wakati w'abaganda bange okugozobana Allah subhanahu wa ta'ala nantaasa nandeeta nanteeka mu mbeera. rabbi qad aataytani min almulki wa 'allamtani min ta'wili al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله سبحانه وتعالى عندما سنغا تغامبا ربي قد آتيتني من الملك أي الله سبحانه وتعالى يوسف وغامبا أي الله سبحانه وتعالى
wampa obufuzi kati ndi muntu mukulu mu ggwanga eritali lyewaffe wa'allamtani gwe wanjigiriza min ta'wili al-ahadithi okuvvuunula endooto z'abantu fatira as-samawati wal ardi gwe yakola eggulu n'ensi anta waliyi fi dduniya gwe mutaasa wange kuno ku nsi ozze onwanira entalo wal akhira era gwe mutaasa wange ku lunaku lw'enkomerero tawaffani musliman kusaba onzite nga ndi musiraamu wa alhiqni bisalihin onsisinkanye abalongoofu abankulema. dhalika min anba'i al-ghaybi nuhihi ilayk wama kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. dhalika min anba'i al-ghaybi ebimu ebikwatagana n'amawulire agaaliwo wootaali nuhihi ilayka tubikuweereza mu butume bwe tusindise gy'oli wama kunta ladayhim songa ate tewaliyo ggwe idh ajma'u amrahum kiseera we baali nga bakuŋŋaanya ebiteeso byabwe wahum yamkurun nga basala enkwe ezimalawo yusufu alayhi ssalam. wama aktharu nnasi walau harasta bimuminin. wama aktharu nnasi abantu abasinga obungi tebali era tebajja kubeera walau harasta newankubadde nga gw'olulunkana nnyo babe bimuminin tebajja kubeera abakkiriza. oyagala nnyo abantu abasinga obungi babeere abakkiriza naye ne bw'onookola kaweefuba afaanana atya Allah subhanahu wa ta'ala yalina obuyinza akugambye nti majority tebajja kuba bakkiriza. wama tas'aluhum alayhi min ajrin in huwa illa dhikrun lil'alamin. wama tas'aluhum alayhi min ajrin era toyina yadde nga toyina kyobasabanga kusasula omusaala ku mulimu gw'obakolera in huwa illa dhikrun lil'alamin. eno teri Qur'ani yakutunda kufuna mu nsimbi wabula dhikrun lil'alamin kubuulirira وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأين من آية إبيام جروبين جنيو في السماوات والأرض بلي منسي نبلي مبانجي مبنغلا يمرون عليها ببقين بيتك بانتبهم مكة بمن بونجي وهم عنها معرضون ينغ بسورة مقولك تبجام شاكويغا gamba nga basuubulanga nga bayita ku byalo Allah subhanahu wa ta'ala bye yazikiriza. abantu ba Lut bayita ku Dead Sea nyanja enfu. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okuzikiriza abantu ba Sodoma ne Gomora n'akola waawaawe ennyanja enfu nga bagiyitako etaliimu bulamu. bayita ku Madain Salih abantu ba Salih gye bazikirira naye tebajjamu byakuyiga wadde nga abawarabu bayitawo olunye ne babeera nga bagenda okusuubula. nawane waffe era tulina ebyokulabirako bingi. abantu bayita ku nsozi z'ebuduuda ezaayika ne ziziika abantu naye ne batafunamu kyakuyiga nti Allah alina amaanyi obudde bwonna okubeera nti afunyafunya abantu mu mbeera zaabwe ze baba balimu naddala singa babadde nga abantu boonoonyi. wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. wama yu'minu aktharuhum billah abantu abasinga obungi tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala illa okujjako bamukkiriza wahum mushrikun nga bataddeko okusamira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bw'atunula ng'ali ku arushi ye n'atunulira abantu abeeyita abakkiriza kuno ku nsi abasanga nga eke bakkiriza naye aga nti abasinga obungi si bakkiriza nga bwe baali badde illa wahum mushrikun yeesanga nga abasinga obungi balina amasabo. abayita abakkiriza ate nga batadde mu bukkiriza bwabwe okusa. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمنوا abantu abo basuubidde okuwona an ta'tiyahum ghashiyatun min adhabillah okubeera nti kiyinza okubatuukako ekibikka ne kibabuutikira nga kibonerezo kya Allah nga bwe kyabikka abantu abaali wano mu ggwanga eryaffe ebuduuda ensozi ne ziyiika. osuubirawo omuntu okubeera nga Allah asazeewo okugendera mu kibikka nga kibonerezo ky'okuwona. aw ta'tiyahumu ssaa'atu baghtatan obanga essaawa ebaguddeko kibwatukira basuubira okuwona.
wahum la yashurun nga nabo tebakimanyi nti bwe budde bwe basituliramu omuntu osuubira okuwona singa